Next Edition TV ya gwe mukutu gwagera maaso n'okubeera nga otugoberera mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo gy'osinziira ogenda maaso n'okubeera nga otulaba naye ate yagamba Kiruhura Kiboga Kyankwanzi Mityana Nakaseke Luweero Nakasongola Kasese Bundi Bujjo n'ebitundu ebirala n'ebweru w'eggwanga mwebale genda maaso n'okubeera nga gye muli kulikayo mutingisha vibes defeat sinata listed leero oyambalidde akapala awo bintu owa kamera abakatulaga ebintu bikyuka mpola mpola tebayita wali luddawa ebiseera ebyo abakazi bagireganye ne kati ndaze nti ndi mukulu kyekyo omukulu taata ensonga nnyingi ezigenze mu maaso n'okubeera nga zitambula mu ggwanga lyattu Uganda n'ensi yonna okutwaliza awamu ne tugenza okuva mu weekend nga omuntu akyasinze ogenda mu maaso n'okubeera nga akwata omubabiro ye musajja mukulu Mathias Mpuuga Nsamba nga kw'otadde ne ow'ekitiibwa His Excellency Bobi Wine kakati nno twabadde tukyali awo mu weekend omubaka Nsamba n'afiirwa taata we kye nalabye ekyenjawulo ku muzeeyi oyo nti abadde wa NRM naye nga ye muntu akkiririza mu buli nzikiriza yamu kwegamba nga agatta abantu awamu era tewabaddeyo mivuyo abagamba nti abanuupu bakola emivuyo wabaddeyo emirembe era Kyagulanyi atambudde okuva wano wuyo Mityana n'ayingira n'agenda e Kasanda mu mirembe nadda mu mirembe so ebyo embeera bwete wetugenda ogenda mu maaso n'okubeera nga oba oli awo tuyitaayitamuko olunaku olwaliro nsanyusa okulaba muganda wange weewaawo nange nesimye obalabako mwenna abatwaba ku Next Edition TV mwebale kutwagala mwebale natugobereza matu mwebale natugobereza maaso yenze Frank Asirye nate era olunaku olwaliro okwongera okuba nga tutaanya n'okulungamya kuzimu ku nsonga ezitambula munda mu ggwanga era ndowooza nja kusaasira mikwano gyaffe abafunye ebizibu eby'enjawulo abaafiiriddwa nga Honorable Nsamba Patrick kweyogeddeko yagiokubibwako taata ne mukwano gwaffe King Mike afiiriddwa mutabani we Mike ate abadde neiba wange yafunye accident kitalo nnyo n'abantu abalala bangi nnyo nga muviiriddwako k'abantu bamwe abalwazizza tubasaasirako ate namwe abalina abantu bamwe mu makomera naggamba nti bw'oba ng'ofunyenga chance era nze nkyogera buli lw'ofukamira okusaba fukamirako abasibe si buli ali mu kkomera nti aba yatta muntu era si buli ali mu kkomera nti aba yabba era si buli ali mu kkomera nti alina ekikomero ekyenjawulo kye yakola wabula abasinga bali mu makomera lwa bya bugagga byabwe abamu bali mu makomera lwa bya bufuzi abamu bali mu makomera lwa mazima gaabwe abamu bali mu makomera lwa gezaako kulaga bwenkanya so si buli gwolaba nti mu kkomero jaga nti kabakisibe bw'ofunako akadde sabira Katonda abali mu makomera bavuunuka embeera mwe bayita alhamdulillah gwagenda maaso n'okubeera nga otugoberera oyo nno ye Kasirye Frank nze Deni bwetyo tugenda ogenda maaso n'okubeera nga tukwasaganya ensonga muganda wange nakunoonyako over the weekend nga sikulaba ndowooza wali munkudi egitambuze nali mu bende eyo tompanda bigamba nali mu bende eyo twalinawo kakavulu ka mutabani wa Walter Shakes MC yes era bwe navaayo ate nengenda okukashivula era akalala kaliyo Friday navaayo manye mu bende ndi mutuuze nkimanyi ekyo muna naye kati engeri gye kiri nti nagendi nawasizza congratulations kuli kataano ate okuva lwe bava mu prime enkadde namanyirawo ekiddako noyiza lemererwa londa kkubo kakati omukulu Mathias Mpuuga Nsamba ng'ava eyo mu wiiki eyo nga wamatuuka eggambo nti bannange mukuze abaana muleme kubeera n'abakulembeze abaki abatalina nsa babeera mu palamenti ng'ebintu biyita buyesi abanywi b'enjaga bikoze bitya principal nga tamuddamu principal bwe yaddamu omukulu olowooza teyasirika principal amugamba abanywi b'enjaga baakulonda okubeera deputy president waabwe n'okkiriza ng'ate n'obeegattako ng'okimanyi banywi baayo naye tolowooza kati offe Mukama Katonda bwe biti ate we bikoze eki bwe biri kakati okusookera ddala ensonga ezo nga bw'oziraba nange bwe nazirabye nga bw'oziraba nange bwe nakoze eki bwe nazirabye naye mu kuziraba natunuulidde ebintu bingi nnyo bannayuganda njagala bategeere ebintu bino wammanga
mu video yaffe yasemba nakugamba problem esinza okukuba ba political activists ab'enjawulo naddala bali ku ludda oluwakanya Bobi Wine kwe kuba nti omuntu gwe balwana naye at the moment bamulwanira ku standard ya presidential candidate era president w'ekibiina kya National Unity Platform forgetting balina characters ze batalaba in case babakuba nti baaziraba bandibadde tebatuuka wano we bali. For instance singa ova enokola statement Bobi Wine Munyiwanjaga ne banne someone will ask Omunyiwanjaga bw'aba olwaleero yayina bino then nange nandibadde neetaaga okuginywa. If Omunyiwanjaga nga yasobola okuteeka ekibiina ekikulemberedde ggwanga for 40 years obunkenke then ne ba Bedi Bwanika ne ba Nobert Mao ne ba Besigye ne baani bandibadde banywa enjaga kakuddiremu. If ng'abanywi b'enjaga basobola okuleetawo trend ekankanya ekibiina kya National Resistance Movement ekyakwata obuyinza mu 86 nga kikulembedde ensi eno for over 40 years then tutandika okwebuuza mmwe ababadde temuginywa kiki kye mutaddewo okugamba trend ki gye mutaddewo at least ero etuuse n'okulowoosa bannayuganda nti basobola okukulembera ensi batandise mukulu wange oba mukama wange ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga ensonga zaali mu kuleeta bonna abaali bawakanya Bobi Wine ze baatandika nazo kino ekibiina ekiri mu buyinza kyaleeta point eyo nga kirowooza nti yeyinza okunafuya ssentamu Kyagulanyi. Kakati Mpuuga buli wogezaako okuleeta point ya nti Bobi Wine anywa enjaga ne banne oba otuzza mu byemabega Bobi Wine be yamala dde okuwa ansa yaabyo nti omuntu wasobola ova mu ghetto n'akyuka n'akyusa n'ebirala. Listen well. Mpuuga bw'oleeta ensonga y'enjaga okugikomyawo nti ebeere trend teri ayina budde kudda ku ekyo kubanga yafuna dde okuddibwamu kwakyo. Bobi Wine nga yakalangirira okujja olwo ba political propagandists ne batandika okuyimirira abawakanya Bobi Wine nga baita point y'enjaga era Bobi Wine n'abaanukula buli muntu n'afuna okuddibwamu ku ekyo. So at the moment kigenda kutwalira akaseera akazibu okukomyawo point eyo mbweddemu ekwakinge up ne bannayuganda bagigule. Ekitundu mwoyogerera mwoyagala trend it is the biggest part eyasinga okuwagira Bobi Wine kitegeeza yeddibwamu kwekyo ekibuuzo gwe kyogezaako okukomyawo nefuna obumativu nti ensonga eri fine era that's why nti mu kalulu akaliyo ng'ennaku z'omwezi 14 mu January wa 2021 ekitundu ekyasinga okuwagira Nuupu it was Buganda. Pointi yangu kitegedde bulungi nkufuna. Ekyokubiri Mathias Mpuuga tusuubira okuba ng'oyina points eziri beyond that eziyinza okumatiza bannayuganda nti Bobi Wine si mutuufu. We expect okuba ng'oyina beyond eyo point gye waraisinze ebisukkulumi ku ebyo. Yes. Kyogamba ekyo tekimala nedda because ekintu kyoleese ne Katumba oyo gye bayogerako ne ba Bedi Bwanika gye bayogerako ne ba FDC gye bayogerako n'abalala bonna gye bakola ki Bulani nkutumiddeko nnyo mukwano gwange wakukebyeso oyo mukwano gwa gye bakola ki gye baleeta kakati kitegeeza ki kino eno? Do you think nti abantu baagala nnyo okubeera n'abakulembeze be tuyinza okuyita bali corporate oba ebyo byavaawo kakati era ne wano njagala owuliriseewo bulungi mu Uganda buli muntu ayagala okugula sympathy in public kyasooka okwagaza okutunuza mu community kwe kuba nti ayagala kwefuula nti munaku yeefuula nti ava mu bbo era ensonga lwaki buli muyimbi agezaako okusituka at the moment buli muyimbi asituka ayagala kulowoozesa nti munange waategedde nze ndi mwana wa mu ghetto kakati akimanyi nti ghetto community yeesinga oba yeesalawo ani era ddi era nawa okategedde ani ghetto community yeesalawo ani ddi na luddawa luddawa and percentage rate esinga
ey'Abannayuganda for all over like 80%, 80% bava mu ghetto community. Otegede bulungi 80%. Yes, ntojja kulaba abaana abawala wano nga ku tukoledde ba Winnie. Ng'omulaba mulungi ti ataso okufuna mu erizika ataso okufuna mu ku ssente. Naye bw'omutuuza n'omuzaako abali mugaa nti ovaawa ajja kulengeza obulamu nga buli bwa wansi nnyo. Kitegeeza nti okukakinga up ne audience okuwulirizaamu ennyo olina kubanga ova mu ghetto. Kakati wano wejja point yange waawad wejja nti Bobi Wine ghetto ng'erowooza nti abantu abalina ogikulembera n'okugirowooleza the people nga balina amataayi bambadde amakooti. Bobi Wine yavaayo n'abalaga no, you can also be part of the struggle. N'otalinda kulowooza nti ab'amasuuti balina okukola ki? Abaana b'omu ghetto basomedde ze basomerako ku ssomero linga tusasula nusu bitaano school fees nga wansi ojja katema zinasomerako mu ssomero nga tusasula nusu mmeka bitaano ne bakugoba ku ssomero ne bagamba nti owaye school fees muzeeyi n'agamba naye mwabaki n'akasasula school fees ebyo byonna bikuweereza biwatutte essomero gye liri ku kitawulizi baagitanga Kambolala Community Primary School naye abasinga balikazaako kitawulizi musemba buleeyi nga tusasula nusu mmeka bitaano kakati neneetemera ekkubo kulaga how ghetto people nabo abaana gye bastrugglingzeemu n'obulamu okutuuka ku level esobola okubanga n'omwana avudde mu ghetto asobola okwesiba ku bwemupi kubanga alina senior 6 asobola okwesiba ku president kubanga alina senior 6 kakati luli byabeerangawo ng'abaana b'omu ghetto tebaagala balowooza tebaasoma mutandise okuvayo n'abaana abastrugglingze nga meeya ne bayitira mu bulamu oba okusasula nusu ebitaano ne batuuka ku level eyingira secondary ne bava ku secondary ne bakola senior 6 ne bayita ne bagenda ne ku campus. There are those people abobudde ne batandika okubuusa bannaabwe nti yadde tosomye naye can be your president kubanga nze ntegeera entuuyo ntegeera amaanyi ntegeera obuvumu ntegeera ne haso z'oyitamu okubeeramu obwo obulamu bukoze ki ensonga lwaki ti Mathias Mpuuga kimukaluubirira yakijja musumbuwa nti babedde bubuli obulamu bw'amataayi ebbanga lyonna oba ow'ekitiibwa kati Uganda awo si weeri because ab'ebitiibwa babalabye babalonze babawadde obwesige tebalina kye bafunye. Uganda ina trend kwekutte abantu temunategeera nakugamba ebintu ebikyusa ebireta revolution n'abakola African nationalism bw'onoowuliriza obulungi what ekiretawo change in life ne mu nsi yonna nakugamba ekisooka it is politics ekyokubiri oba political wave ekyokubiri bagayita amataba ku mulembe gwa Nuuwa okitegede bulungi ekyokusatu ekikyusa omulembe baziyita endwadde nga bw'olaba Spanish flu okitegedde ekyokuna waliwo kye tuyita entalo okitegedde entalo zikyusa omulembe nti nga bw'olaba first world war nti nga Japan yali ey'amaanyi by then tugenda okuva mu first world war nakkakkana Japan ng'ekkakkana tuyingira second world war edicidinga ani super power olwaleero tugenze mu COVID-19 coronavirus disease tugenze okuva mu COVID-19 ng'anafuyiza amawanga ne ge mwalowoozanga agaali ag'ekitalo oba agaali ag'amaanyi otegere bulungi kakati ne Uganda ina trend eri mu kutambula people they don't understand oba gye batannaba kutegeera trend etambula yeeriwa nti olwaleero politics avudde ku level kw'omusuubirira avudde mu makooti okategere bulungi yensonga lwaki nti n'omwana abadde asiika capati wali asobola okukera kumakya naga nti njagala kufuuka MP era abantu ne bamubiriivingiramu ate nga naye bwakuwa ensonga y'osobola ogiwuliriza tewenze mbabaddemu manyi obulumi bwe muyitamu mbadde nsiiba wano nga tukubaludde ffenna bannange nange mumpeemu bwe naakwatamu ndekere ne munnange ku bannayuganda bakisa bannayuganda baagaliza omugenzi Katole bw'amala bagamba mumpe ngende ndiye
point ogitegedde bannayuganda tebakyava because ne babaweerawo n'agenda ali diplomati abagezi abayivu abakabi n'abamasuuti babasuubiza ensi n'eggulu ne babeera disappointed so yensonga lwaki olwayo Bobi Wine yafuna trend ey'amaanyi nti abantu bagitonze alese trend abantu bagipiikinga bagamba olwale bagamba katugezese tulabe trend eno eyinza kukola etya era nabo bwe banagyonoona bwe banayonoona trend eno wajja kujjawo trend endala Meya yes kiki ekyo ekifuula Bobi Wine ow'amaanyi ate ow'enjawulo ekiremye baneeno bannabyabufuzi abalala okumanya nga Mathias Mpuuga ekimu ku bifudde ow'amaanyi kwe kuba nti ajjidde mu nnaku entuufu eza trend gye nkugambye ng'abantu bakooye politics w'amasuuti nkakuddiremu ekintu ekisinza okufuula Bobi Wine ow'ekitalo ennyo nti ajjidde mu time entuufu ng'abantu bakooye politics w'amasuuti baagala kutondawo trend eyaabwe nti n'omuntu from nowhere can be someone nkufuna nti najja mu kaseera nga kalakitaazi zonna z'ayina zimuqualifying okubeera that icon esobola okuba ng'abalala bagidde emabega ne bagiweerezaayo nti singa emala okutuuka esobola okutunula emabega n'etandika okusembeza abo bwe mubadde mubuusa amaaso yensonga lwaki bw'otunuulira ku kibiina kya National Unity Platform n'abantu Bobi Wine abamuliraanye si bamakooti nnyo ofuna bulungi bano bemunyooma yes nti abamakooti be yagezaako okusembeza olwaleero bajja n'eriweevu bagaanye okukyuka baleeta guli omulembe guli era gwe baagala bakulembeze diplomati but the question is tonzera diplomat abali educated abali exposed abalina emibiri ekyolinga kyotegeeza kati omulembe gwe tutuuseemu si gwe gw'abano abakulembeze gwe bagamba nti abakulembeze baffe be twazimba abakulembeze baffe Makerere be yazimba abakulembeze baffe Buganda be yazimba kubanga olimo wajjanga okwesibataga yali Guild President Makerere yali Guild President Kyambogo nga bibaleeta nti abaddeko mugundi banyanjuro balaba yabaddeko wano bwati anaatambulirako bwati nafuuka bwati nakola bwati okategedde bulungi kati abantu gye bali mugezaako okugjawo eyo trend bajjawo trend endala eriwo mu Uganda era nga yekugamba yerimu ebyo byonna byonna trend gye nimukwogerako ye ya mwana bwani ava mu famire yaani bannayuganda bali mugezaako gimenyawo olwaleero bagamba nti n'omuntu yenna nga taliiko political background can be a leader omuntu yenna can be a leader political background at a certain asobola ofuuka omukulembeze nkugambye lwaki gamba nti trend eno ebadde yazibikira olwaleero bino ebigambo byenjogera years back nga bw'obyogera bagamba muyaaye era nga no one cares okuwa attention olwaleero bw'obyogera ne gavumenti eraso kiraba enoonya engeri gye babuzaabuzaamu kubanga etegede nti abantu batandise okuwa obwongo abavubuka abajja kakati nga taddeko obukuuti bwaffe buno bukivubuvuvu nga taddemu na taayi but years back they were like kati omuntu yekka alina okutuula ku pano ya mainstream tv TV ezakabi wano radio ezakabi alina kubanga ayambadde makooti era nga alina n'olubuto to a certain level ey'okuba kakati nange meya I can come and analyze issues era neeweebwa n'omuntu obudde nga diplomat ali mu ofiisi ye waliwo yansindikira no message n'aŋŋamba nawulirizanga meya nnyo sekano lyanga manye essajja bbuto ddene lirikoma eri ne ŋŋamba yiyi okategedde akantu okategedde nti abantu bakirowooza nti omuntu alina kubeera wakitalo nnyo alina kubeera munene nnyo trend ya Bobi Wine jablingins out at the moment the trend gyaleeseewo emaze tukakasa nti everyone can be meya kino eno kirekawa bannabyabufuzi tekireeta njawukana mu masekati gaabo kitya azino okubeera nti basikagana omugu wakati awo onaakola kino bwekiti abantu si bwe baagala golowooza omuntu ayagala enkyukakyuka tatuuse mu kadde akokoowa kiziremu omuntu ayagala enkyukakyuka
tatuuse kadde akokoowa ng'alabanga n'aba opposition abeenoonyeza ebyabwe. Enkyukakyuka tosobola gikoowa. Embeera gy'oyitamu yeekusaba enkyukakyuka. Ako nako mukategeera. Embeera gy'oyitamu. Wuliriza. Enkyukakyuka muntu tosobola gikoowa. Embeera mw'oyita yokka ekusaba enkyukakyuka. Y'ensonga lwaki olwaleero abantu batuuse ku level ey'okuba nti tebakyetaaga kunnyonnyola how bad this government is. Okategedde bulungi? The situation eri mu malwaliro, the situation eri mu nguudo, the situation eri mu kitongole ekiramuzi, the situation ab'ebitongole by'ebyokwerinda gye bayitamu naawe omuntu gwe bakuuma gy'oyitamu tebeetaaga kujja kukubuulira njiri that we need change. No. Okategedde? Tebeetaaga? Y'ensonga lwaki nkugambye nti olwaleero enkyukakyuka tebagyewala era by'ogamba nti abantu bajja kuba balowooza n'opposition yeenoonyeza byabwe. Yes, mujja kubirowooza but at the moment bw'onoofuna ekikukyaya government era ojja kuwunzika ng'onoonyeza ani opposition ayinza okubeera omutuufu gwenyinza okwegatta naye tubeeko kye tutondawo. Meya nkufunye. Television TV gwe mukugira maaso bakwera ngo tugoberera. Kyokola kya muwendo mungi nnyo nnyini ddala. Meya. Sema. Ekituufu kiri nti twogedde ku nsonga zino naye obubaka bwa principal ng'ali mu kuziika taata w'omubaka Nsamba wabuwulidde bulungi. Nabulabye era ne mbugoberera. Principal yagamba bagundi muve mu kwebuzaabuza. Tuli muntu atya? Omu. Kino kirekawa abadde bagamba nti principal musosoze. Bobi Wine omuntu agamba nti musosoze. Waliwo mu luzungu kye tuyita stupidity of understanding. Naye awo ovumye? Kanka kuddiremu. Waliwo kye tuyita mu luzungu kye bayita stupidity of understanding. Obusirusiru bw'otegeera? Bw'obutamanya. Lwaki era ndyogedde bwe nti ebiriwo Bayibuli egamba nti ebyensi bayigiriza ebyeggulu. Kati olwaleero Bobi Wine obulamu bwalivinga mbukuwa ekyokulabirako nga tunabagamba nti musosoze omukazi gw'alina ewaka singa ali musosoze teyandiwasiza muganda. Onfuna bulungi? Pointa yange okitegedde? Olwaleero General Secretary w'ekibiina kya National Unity Platform yani? David Lewis Lubonge. Is yo muganda? Otegedde? Nkufuna. Zedriga muki? Zedriga mu Northern. Is she muganda? Never. Kakati nga tonaba kugamba nti musosoze. Ebyo kyambadde kikola ki? Kikulaga. Ate abonna betwogerako n'abawalifo byankizo tubye General Secretary, tubye Vice President. You know, ebifo byonna byabataddemu by'amaanyi. N'omu ku mpaji za National Unity Platform katana. Okategedde bulungi? Kati nga tunabagamba nti musosoze. Ekyambadde kikuwa ekyokuyiga. Ekyokubiri, ensonga gye tuliko Bobi Wine gy'alwanira si ya Buganda. Ya ggwanga lyonna. Bw'obanga mwankole tewaliyo kizibu kya ttaka. Naye nammwe mulina problems ezammwe zibaffecting. Bw'obanga ekkalamojja eky'ettaka tebabagobako mataka but you have your issues ezibasumbu. Bwe kibanga ebunyolo ng'ensonga kale mu Buganda ensonga y'enguzi mwonna tulizoga nti munnaye enguzi omwe teriiyo. Tujja kusanga oluusi amalwaliro ng'oluusi ey'obujjanjabi yetaliiyo. So buli muntu yenna ali affected mu myaka 40 gavumenti eno gy'emaze mu buyinza. Because olwaliro if you to explain oga nti bannaye the government etuliidinga ekulembera eggwanga Uganda ebaddewo for 40 years. Ebadde for 40 years. Then tutandika okurelatinga issues concerning the regime ebaddewo for 40 years. Netandika okuziriratinga n'amawanga amalala agenda gaba president abatambulira ku nkola y'ebisanja 5 years. Kiki ogenda okulaga ensi nti lino eggwanga oba Kampala eno ebadde mu mikono gya gavumenti ebaddewo emyaka 40. Look at Sir Apollo Kagwa Road. Look at Salama Road. Itake nakawuka. Itake kasenge wano. Itake kasenge itako ku Sentema. Olwaliro nnyina ekkubo eriri wali.
Nansa na Ganda Chebando bakugamba mu buli mwaka bakolako kilomita emu bakolako kilomita kilomita kamu mwaka ne kagwa abantu bange ne bayisawo mwaka gumu ne bakolaka kilomita akalala you know so bitwogerako mu tubatwogera meya nga tumaliriza yes olunaku lwa leero wali eri ku kiba wayikya FDC ekituula e Katonga wabaddeyo olukuŋŋaana lw'abamawulire naye waliwo ebigambo Musajja mukulu Lord Mayor Erias Lukwago yagenze maaso n'okwogera nga abuulira ku bannamawulire n'eggwanga lyonna obadde batuuse ku kyokulwanyisa osenda abantu b'omu Lubigi kuba kati kibadde kiddawa kibadde kikkirira bwayiise ng'agamba nti abantu bane bwe baba nga nnema lwaki nnema egenda n'ejjayo greda za KCCA zesendesa abantu n'agamba tulina okulwanyisa kino engeri gye kiri nti KCCA eri under eri waffe akati katugambe nti ebyaffe tebiddamu kuvawa buli omu akwate woofiisi ye tulwanirire abantu baleme nabo kusendebwa bayetaaga buli muntu okufuna obwenkanya olowooza okuyingirira kwa Lord Mayor mu nsonga zino okugenda kulemesa nnema okubeera nga egenda maaso n'okusenda abantu kubanga abaaso mu kusooka kwe yagenda n'abakyalirako era by the way ne batwala ensonga ezo kwe kutuuka n'omukulu wa nnema okumuyita mu palamenti ebadde effort y'omusajja oyo anga kwoteeka ne lope do you think kirina ekyenjawulo kye kigenda okukola it is a matter of wasting time ebayimu politics nkiddemu politics atya era nze kyentera okugamba banne-Uganda era nkiddamu amaanyi ge mwakuma ku social media ge gaaleetedde ekitongole kya nnema okubanga kati gye kidda kisooka kuwandiikira ne kibawa 21 days 28 days nga bwe kyabadde saidi zaye makindi ebiki byonna basajja wa otegedde bulungi bati mbu munnabyabufuzi aveeyo akikondeminge nti nnema ewulire because eno ensonga nze kyemmanyi ku gavumenti yaffe eno ewulira bantu tewulira muntu ewulira bantu nga mwalabye ekyekenya nti Ruto yatuuse level ey'abantu nedda bannabyabufuzi abopposition babaddeyo nga boogeranga era abadde bawakanye biiru eyo baaliwo financial biiru eyo baaliwo abaali bagiwakanye not until community ey'abantu bwe yasituka n'egamba no stop it enough is enough ekibala gavumenti yakoze ki so the same applies ku ffe bannayuganda Lukwago tasobola kustopinga nnema Lukwago eddoboozi lirina kuligatta ne bano bannayuganda olwedde abadde basituse baakasirye ne batandika okusitula amaloboozi gaabwe enough gavumenti awo weyinza okubaako bwewuliramukko yensonga lwaki bwe kye baakola wano mu Lubigi si kye bazzeeko okukola kati gye badda at least bawaayo nnaku era nga bannayuganda twongeremu amaanyi agakondeminga ne kye bali mu kukola they will stop olwaleero nali ku gundi wano bagiyita Speak Resort Munyonyi yes naliyo kaawo n'entambula ekifo kyonna etunaamalinga neyo Mukama Katonda yali nyanja olabira ddala bwe balutobazi si lutobazi yali nyanja bagisendanga busenzi bayiwangawo kati njawulo ki eri ku lutobazi n'ennyanja ate nga olutobazi lukuuma nyanja okategedde bulungi tuve ku ekyo nengenda wano erigogo ono gundi yatera okutambula mukwano gwange ono munnamawulire munnange ekifo bakiyita batya wali ekifo kino owaayi njaga kinyambeko boss wali eringa ovudde ku gundi wali eri wansi waliwo ekifo bakiyita batya njagala kinyambeko munkonereko twabe waliwo ekifo wano erugogo wano ekiri opposite n'erugogo wano wali KFC is it KFC no wano KFC waliwo ekifo awo ekiri awo kyengeza nkyerabidde erinnya linvudde mu mutwe naye nakyo olaba nti kiri mu lutobazi we wali banka zisentera zonna ziri awo oli yaddira ddongo olabye ddala nti kiri wansi awo wennyini mu lutaawo
naye olwaleero investment eriwo ya buwumbi na buwumbi naye odidde omuntu alina akayumba kamyonzi meka 5 meya tusibule abantu tulaba atuza nasukka wano tujja kutandikira olunaku olundi olaba ompadde omukisa next edition tv gwe mukutume balegenda maaso okwera nga mukigoberera nazadde myaka 10 yampeera bankuumire mbere bulungi ate era mweraba